kale wabula eddakiika nnya zokka okwera ssaawa 4 ez'ekiro kkiriza nkwanirize mbudde buno ku gataliiko nfuufu mwe tugenda okutuusizaako bingi ebigenze maaso mu ggwanga. Nze Sanyu Robina Mweruka ngenda kutambuza ne Mebo Mulungi naye nsaba okkalire tusooke tuyite mu bikulu ebikozaako olunaku olwaleero. Omusamize asangiddwa ng'asawula bamukwatidde mu kikwekweto bajjajja ne bamwamuka ku jjoba. Gwe yafeze okutundira ettaka alojja. Bwe nakwatagana naye ku social media nangamba asobola okunyamba. Bakukwatidde mudda. Abadde asuza ab'ekajjansi ku Tebuuche akwatiddwa. Alaze poliisi obukodyo bw'akozesa mu kumenya amayumba. Ekimutwalira ddakiika. Ekizimbe kya Ivory Tower ekyakwata omuliro e Makerere kiguddwawo President. Dr. Crispus Chiyonga atuuziddwa ku bwa Chancellor. As the Chancellor of Makerere University. Kino kijja kuyamba churches. Ebyokusaba abagole endagamuntu bitabudde ababaka. Byandiremeza abantu mu nkola y'akawundo kakubye eddirisa. Kitegeeza atalina ndagamuntu ebyokuwasa ajja kuba bivaako. Nyongera kwaniriza gwe munnanga kalidde tunyumye agataliiko nfuufu era nga tutandise n'abakulira abasawo ab'ekinnansi ennansana abasazeewo okukola ekikwekweto kwabo bwe balowooza nti bakola omulimu guno mu ngeri emenya amateeka era nga bavumaganya emirimu gyabwe. Kyokka waliwo gwe basanze ng'ali mu kusawula era bajjajja oluwulidde ng'abazze basirikale ne bamuva ku mutwe. Kitegerekese ng'ono aliko omukazi gwe yafera mu kumutundisa ekibanja. Wabaddewo katemba mu division y'ennansana mu Wakiso abakulembeze b'abasawo b'ekinnansi bwe babadde bafuuza abeerimbika mulimu gwabwe ne bafera abantu ekiviiriddeko abalwadde okutandika okubeekokola. Bakulembeddwamu Benya Mugerwa nga yabakulira nga wakati mu kikwekweto gibagwiridde kusaba eri muzigo omupangise era nga omusamize Paul Kiza nga yeeyita Jjajja Katongole asangiddwa ng'atikkidde enkoofiira y'omukeeka ku mutwe ng'agambibwa okuba jjajja bamwe n'ali ku jjoba ng'agenda mu maaso n'okusawula abakyala. Kyokka bajjajja oluwulidde ng'ensonga ziri mu kubira osesimu atuuke tebalinze binaddirira ne bayotta omusubi ng'omusamize alabiddwako ng'awanika emikono nga basiibula. Ajjeko enkoofiira ku mutwe era n'atandika okweyambulamu ebyambalo by'abadde asawuliramu ebibaddeko amajolobero. Ono mu Saboli obadde toyinza butalowooza nti bbaala olw'amacupa g'omwenge agasangiddwamu era nga mubaddemu n'abaana okubadde bebi babadde bazazise mu Sabolino era wasangiddwayo n'omusokoto gw'enjaga ng'abadde mu kikwekweto bategeezezza nti yandiba nga kizza abadde asooka gikomonta olwo abakyala ne bamuwuliramu. Bamala okunywa enjaga ye bulungi nnyo ng'akozesa abakyala baffe. Bongedde okwaza ne basangamu ekikapu ekibaddemu amatatu ekirowoozesezza abadde mu kikwekweto nti yandiba ng'azanyisa abalwadde ezaala. Waliwo n'essanduuko eyakazibwako erya Ssembatya gye baguddeko ng'erimu ebintu ebitategeerekese omubadde n'enviiri. Kyokka omusamize ono bamufulumizza ne bamukazakaza era bw'atu n'atandika okwogera oludikya nga weeze poliisi eyeetegereza ebibadde bizuuliddwa. Lubaale wange wakika okumanya lubaale wange wakika yeenoonyeza baki abazzukulu. Wakati mu kavungana ako musamize ne mukazi we bamyansizza olwo musabo ne balekawo abaana. Waliwo n'omukazi asangiddwa mu kitundu ekyo ng'agambibwa okufera n'omusamize ng'abadde yeewozaako nga babadde anoonya engoye ez'okwoza. Olw'omu kwabadde mu kikwekweto n'amukayuukira nti bw'atakomya kunanaagira ajja mutema oluyi. Mbadde njagala kaluveeni kati nga tufunye kajjoobu nga tugenda kwoza ngoye mugaka
Mugero n'abadde mu kikwekweto okubali ne basente b'ebyalo bavumiridde bannannyini mayumba abatayanjula bapangisa ng'omusamize gwe basanze asawula abadde yagobeddwa mu kitundu ekimu e Nansana kyokka era n'akyusa bukyusa n'ajja mu kirala. Twakitegedde twasitukiddewo kujja olunaku lwaleero. Nja kwongera okukubiriza abatuuze b'ekitundu kyaffe babe nga bafaayo nnyo buli kigenda mu maaso. Mu mwezi nga gumu ebiri emabegako mbadde nakamugoba wabadde apangisa naye buvunaanyizibwa bwa balandiroodi ku lipootinga abantu bano kubanga mbadde najja nakamugoba ate musanze wano. Manja Pawulo emyezi 2 ngimulekedde abiri mu nju yange mu bulungi. Omukazi yabadde anoonya omuguzi wa poloti ye ayogedde engeri omusamize Kizza gye yamuzannyeemu kannemu kannabbiri nga bamubuzaabuza okumufunira omuguzi. Ku social media nendaba omuvubuka ng'alaga nti wa property master ng'alina akaploti kentunda kati byali bikyankaluubirizaamu. Bwe nakwatagana naye ku social media nangamba asobola okunyamba kasobola okutambula mangu nangamba ajje musisinkane wane Nansana masitowa. Kati bwe twatuuka Nansana masitowa nendaba nga nkaluubirizaamu ampanvu yanzize nanzize eri nantuuse wakaawe naye okuntuuse wakaawe nga waliwo engeri y'essabu. Yasooka nangamba mpeewo empaabi nangamba ayagala igonya. Abo batuusa yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ate waliwo omuvubuka atemera mu gy'obukulu 32 abadde aludde ng'asuza abantu b'e Kajjansi ku Tebuuche. Ono alaze ab'ebyokwerinda engeri gy'abadde akikolamu okuwalampa amayumba n'okusumulula amayumba g'abantu nga yeeyambisa obuwaya. Akwatiddwa mu kiro ekikesezza olunaku olwaleero. Ab'ekitongole kya Crime Intelligence Kawempe nga bakulembeddwamu akulira poliisi e Nabweru ASP Nagumya Ian bakutte omuvubuka Odoka Siraje ow'emyaka 32 abeera e Nansana ku masitoowa agambibwa okuba ng'aludde ng'asuza abatuuze nga bakunadde. Akwatiddwa mu kiro ekikesezza olwaleero abo atuusiddwa ku poliisi e Kawempe abulidde abapoliisi g'ayisa amazima nti tabba mu kitundu gy'abeera ng'asinga kutigumya b'e Kajjansi ku lw'Entebbe. Kajjansi kale mba newale engeri olw'okunkwata sagala kubba abantu b'ensemberedde. Kati otambulira ku kyokujja boda ndeeta nenziba neninya taxi. Bamututte e Kajjansi nga batuukidde ku poliisi e Kajjansi ne bakwatagana ne DPC Salama Namutosi n'abapoliisi abalala n'atandika okubatwala ku byalo gya Zabba okulirwa eza zooni NB Kitiko Mutungo ne Mutungo Kigo. Bakira abatwala ku linju erya Byenge n'abamu ku batuuze bamulumiriza nti yabayingirira n'atwala ebintu okwali amasimu aga iPhone ne laptop. Bannekyusa we bati ngenda olaba omuntu ayimiridde ku luggi naye ng'olwedde essimu yange olwedde agisise nendekano omulundi gumu omubbi ono n'abuuka n'amugoba. Ali ngenda kukuba bagamba nti waliwo lwe bamugoba emisinde kyokka yali agoba n'atya okufuluma olw'okuba yali asuze tayambadde. N'afeyiringa okuyita mu mataala ono ye yamugoba ayise eri mu basista agezeeko okumutaayiza. Era yatwala simu wejjambiya ayina n'ejjambiya bw'ati. Beeyongeddeyo mu bifo ebirala omuvubuka ono gy'alagidde poliisi engeri gy'awalampamu amayumba n'okuggula enzigi. Annyonnyodde nti bw'ayingira mu kikomera asooka kukebera ku buli nnyumba okulaba ezitaliiko kufulu. Asibye abapoliisi akuuma ng'akabaati w'oyisa omukono okuggulawo ng'asooka kuteekawo kyokocoko za soda n'abinula n'ayisaamu waya n'aggulawo. Okumbita wano bwoti naye bw'okiraba olina okuzaawo akasaanikira kaisaamu akawaya kamunentakuba kirina akawaya mukayita mutya ero e Namuŋŋona abasabye bamugyeko empingu abalage bw'ayingira ebikomera. Abantu bakubiriziddwa okunyweza amayumba. Ategeezezza nti abba amasimu gokka ekika kya iPhone mpozi ne kompyuta ekika kya laptop. Osobola okwetolera ekikomera kyonna ku yo essaawa nnyingi. Kati mwene ennyumba wajjamu ki yeeno? Nanyakulayo essimu yokka era bangoba n'embuuka n'emmalayo. Nga neebasa ne banziba amasimu gali 3 ne banziba empale yanzigulawo ate nga alina toki ziba zakanga blue akuwagikubamu bwoti. Martin Kizza yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV.
Ate President Yoweri Museveni ng'awerekeddwako Minisita ow'ebyenjigiriza n'emizannyo era nga ye mukyala we baguddewo ekizimbe ekya Main Building ku University y'e Makerere. Kino nga kimaze ebbanga nga kiddaabirizibwa oluvannyuma lw'okukwata omuliro. Era bano batuuzizza Chancellor wa University eno nga ye Dr. Crispus Kiyonga. President Yoweri Kaguta Museveni nga ali wamu ne Minisita w'ebyenjigiriza n'emizannyo era mukyala we Janet Kata Museveni baguddewo ekizimbe kya Main Building ekiddaabiriziddwa ku University e Makerere. Ekizimbe kino kyakwata omuliro nga 2 Septemba 2020 nga gavumenti yawaayo obuwumbi obusoba mu 21 okukiddaabiriza. President Museveni ne First Lady basoose kulambula ekizimbe okulaba ebintu eby'omutindo ebisiddwako n'ebizikiza omuliro singa guddamu okubalukawo. Oluvannyuma bagenze mu Freedom Square we bakoledde omukolo gw'okutuuza Chancellor wa University omujja nga gwetabiddwako abantu ab'enjawulo omuli amyuka Speaker Thomas Tayibwa, baminisita, bannaddiini, abasomesa ku University n'abalala bangi. Amyuka Chancellor wa University Professor Barnabas Nawangu yannyodde ebyaliwo ekizimbe kino ekyakwata omuliro era neebaza President olw'okulagira Cabinet okuyisa ensimbi ezisoba mu bombi 21 okukizaawo. When Professor Alinete and I came to Cabinet to explain the cause of the fire, you guided the Cabinet to immediately approve the release of the 21 billion shillings that was required to reconstruct the building. Yebaza gavumenti olw'ensimbi ezibaweebwa okuddaabiriza ebisulo by'abayizi, okuzimba ebizimbe ebisomerwamu abayizi n'ebiyamba ku buyiiya eza Makerere University Innovation Fund n'asaba baweebwe n'ebyuma ebikola enguudo. We therefore request for your support, Your Excellency, to consider Makerere University like a district for the allocation of a road maintenance unit as part of the district road maintenance unit program. With this unit, we will be able to train our students by maintaining the university's roads and the roads of the surrounding communities. Ssentebe w'olukiiko olufuzi olwa University Council Lona Magara ne yeebaza gavumenti olw'ensimbi ze wa University okutambuza emirimu gyayo. We extend our heartfelt appreciation to the Ministry of Finance, Planning and Economic Development for implementing Your Excellency's directives and providing the necessary funding for these critical projects. Agamba nti nga bayambibwako minisita w'ebyenjigiriza batandisewo enkola y'ekyoto eyitwamu okubuulirira abayizi okufuuka abakulembeze ab'omugaso mu ggwanga. Series to raise value-based students through the Emerging Leaders Program by Mama Janet Museveni. We recognize the university's critical role as a hub for consistent and intentional transformative conversations. Magara ayise omukulembeze w'eggwanga okutuuza Chancellor omujja Dr. Crispus Kiyonga ng'amuwadde ekisumuzi era n'ayambazibwa ekyambalo ky'obwa Chancellor. Ladies and gentlemen, let us welcome and congratulate Chancellor Dr. Crispus Walter Kiyonga. Kiyonga yeebaza President ne First Lady olw'obwesige bwe bamutaddemu era ne yeeyama okulaba nga University efulumya abayizi abajjuvu. Can the research agendas of the university speak more clearly and more directly to the development agenda as spelled out by government? Minisita Janet Museveni ategeeza nti ekizimbe kya Main Building si kizimbe buzimbe wabula akabonero akooleka ebyenjigiriza ebya waggulu. Makerere's Main Building is more than just infrastructure. It symbolizes the history and evolution of higher education in Uganda and is a masterpiece of architecture. Ategeeza nti ekizimbe kino okuddawo kabonero ka kusitula ebyensoma mu ggwanga n'abasaba okulaba ng'ebasomesa biyamba Africa okwegatta n'okuyimuka mu byenfuna. The restoration of Main Building symbolizes the rising again of Makerere University, I believe. President Museveni asabye abasomesa okwongera okulinnyisa omutindo n'okukakasa nga bafulumya omuyizi ajjudde. Universities, including Makerere, are centers of knowledge. Akkiriza okussaawo road unit mu university okusobola okusomesa abayizi naddala bayinginiya okussa mu nkola ebibasomesebwa. Now, one of the stimulus for the evolution of society is the advance
in science and technology. Asuubiza okwongera n'abayizi okuteeka abakulembeze ab'enkya. Asabye n'okwongera omutindo ku mmwanyi n'ebintu ebirala ebirimibwa mu ggwanga okusobola okufuna ensimbi ezeegasa ku katale k'ensi yonna. It seems they were teaching our people very well how to grow crops. Okuteekawo enkola ey'abagala okugattibwa okuwaayo endagamuntu zaabwe. Kino kitanudde ababaka ba Parliament n'abantu ab'enjawulo ne bawa endowooza zaabwe. Enzikiriza ez'enjawulo omuli abakatuliki zatandise dda okussa ekiragiro ekyokusaba abagala n'endagamuntu nga tebannetwalira bufumbo obutukuvu era nga waliwo ekiwandiiko ekyavudde mu lukiiko lw'abepisikoopi ekyalabiddwako nga kiriko omukono ogwa ssaabawandiisi ow'ekibiina ekyo Monsignori John Kauta nga kiragira bafaada bonna okutuukiriza ab'ekitongole kya Uganda Registration Services Bureau bye baagala. Omwogezi wa URSB Densi Nabende mu kubayaamu naye yategeeza nti basanze obuzibu mu kuwandiisa obufumbo nga beesigama ku tikiti y'obubatize tekubanga teriiko kafaananyi akakakasa obutuufu bw'omuntu oyo kati endagamuntu eriko akafaananyi yeesobola okubanguyizaako ate nga kati yakozesebwa buli awala ayagala obuweereza bwa gavumenti. Kati kino kijja kuyamba churches okutegeera nti bweba omuntu aze ng'agamba nti ye Dennis Nabende oba olina national ID eraga nti mu kituufu ono ye Dennis Nabende. Kati oba kati ogenda eri okuwandiisa obufumbo obwo mu gavumenti obeera ne proof egamba nti ono ye Dennis Nabende mwenyini kubanga abakuwadde ki national ID naye tekijjawo buli obufumbo obaddewo. Kyetuliko just okuyamba system okubeera clear. Basabye bannayuganda okumanya obwetaavu bw'endagamuntu mu nteekateeka eno ate n'obuteekwasa akwakuliza akapya okwepena obufumbo. Marriage obufumbo kintu kirungi. Tuyinza kubeerawo nti ntidde kati kubanga baleese national ID sigenda kikolerako ddala. Tuleme kwekwasa. Etteeka ligamba nti bw'oba oyagala ku accessinga service yonna from government olina okufuna national ID. Tubasaba tubakatiza nti mugende mufune national ID. Nabenda ajjukiriza abayingirira mu bufumbo okunoonya amasinza agayebwa olukusa okugatta abagole okwewala okugwa mu buzibu. So buuzanga kyaki oba balina license eyo bagikulageko oba ogenda ku website yaffe www.ursb.go.ug ocheckinga under civil marriages. Tulina list churches eziri licensed mu ggwanga okugatta abantu. Nseera kino obuvunaanyizibwa obw'okuwandiisa obufumbo buli mu kusengulwa okuva mu kitongole kya URSB okudda mu kitongole kya NIRA. Ekivunaanyizibwa okuwandiisa bannayuganda bonna oluvannyuma lw'ennongoosereza ezaakoleddwa Parliament gye buvuddeko ng'endagamuntu egenda kusibwako nnyo essira mu bufumbo. Naffe tuli mu transition era nga bwe nagambye function y'okwandiisa obufumbo kati egenda mu bannaffe baani ba NIRA. Katuli mu transition yetu. Kyokka abaka Parliament ensonga eno bakanzeemu nti yandiremeza abantu mufumbo wakawondo kakubye eddirisa. The government yanditaddewo engeri y'okwencouraging abantu bakole ki bafumbirwe. Kakati naye etaddeko obukwakulizo kulaba nti abantu tebafumbirwa. Tekyandibadde kibi yadde n'akatono. Naye kyenjagala okukubiriza gavumenti kwe kukakasa nti NIRA oba ekitongole kyaffe ekirina okuwandiika abantu okubawa ennangamuntu nti kyanguya enteekateeka eyo. Fred Kajubi yakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV. Kale n'emboozi eyo nsaba okkirize tugenda kuwummulamu kyekitundu ekisoose ekyagataliiko nfuufu tugenda kudda n'ekyokubiri mulimu gano. Linda ne bino mu gataliiko nfuufu. Ngu tukuweereze mu Everite Real Estate ebyapa weebiri. N'ekirala nti Saabalangira si wakifundikwa kuba tulaba nti senga omukulu ow'ekika aba agenze bateekako omulala naye nga bamutaddeko ekifundikwa. Saabalangira akwasibwa omuggo gweta segulire ennume ng'eyo gwe gumulambika kumuwa obuyinza okulamula abalangira n'abambejja. Kale mwebale nnyo mwebalire ddala kitundu kyaffe kyakubiri. Poliisi mu Kampala etandise okunoonya omusajja Jed Daniel Kabanda agambibwa okunyaga ensimbi ezikunukkiriza mu kawumbi kalamba ku pasita asumba ekkanisa eya Prayer Palace Kibuye. Kitegerekese ng'ensimbi zino yali
amusuubiza okumufunira license eya radio ne TV. Ensimbi ezisoba mu kadde 7 zezigamba okubanga zafereddwa omusumba Grievous Musi ow'ekkanisa ya Prayer Palace Kibuye nga byonna byaliwo omwaka ogwedde. Ezo receipted ziri million 7 naye wonna ziri mu kawumbi kamu nezitali receipted. Zo sente zava mu bantu bennyini aba Prayer Palace Ministries. Kigamwa zamuferebwa abaagalana Jed Daniel Kabanda ne Rita Namarwa nga beefudde abakozi b'akakiiko akavunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga aka Uganda Communications Commission ng'erisa Musi mutabani w'omusumba wa Nnyonnyola. Ajja nga yeeyita akola ne UCC era nga ne mukyala we gwe bayita Rita Namarwa nga ye assistant wa ED. Nibajja eri muzeeyi wange Bishop Grievous Musisi naffe ne batutegeeza nti bava mu UCC era baagala tuguza TV stations 2, Dunamis Radio 1 ne Dunamis TV 2. So we are excited kubanga twali twagala in the media world engagement na Dunamis Radio nebatusuubiza otuwa TV 2. Kigere kisenga ensimbi zino zaali za kugula byuma bya TV ne radio n'oluvannyuma bamuyunge ku mayengo. Okusinza ku Musi ababiri bane ensimbi bazifuniranga ku ofiisi z'akakiiko eby'empuliziganya ekyayongera okukakasa omusoma nti baali batuufu nti baali tebayinza wadde okufunamu okubuusabuusa. Sente twamusanga mu parking oluusi eya UCC oluusi nga tusinyika omwana Ozikima nasayiningiranga wano ku church Prayer Palace wentudde essaawa zino. Oluvannyuma lw'okuzuula nti Kabanda ne Namalwa bababye mu ngeri ya Kampala tayigika balajjanira ab'obuyinza okubayamba. Twekubira omulanga mu UCC neyongera otutegeeza mbu tebakolangayo era si bakozi baabwe. Ne tugenda mu bannamateeka abaffe netwongera ne ku poliisi nesobola ne bannamateeka abaffe okubayigga ne bakwatako omukyala. Kyokka ab'akakiiko eby'empuliziganya aka UCC bafulumiza ekiwandiiko ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwedde ekyegaana ababiri bano nti babeerangako bakozi baabwe. Luko yesigire amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano akasize ebyokunoonya Kabanda. Okunoonyereza okukyagenda mu maaso ng'amaanyi tugatadde kuzuula Jedi Daniel Kabanda gyali era tusobola abo bonna abayinza okutuyambako okumanya amayitire. Lugendo Crispo yakusakedde gweno ku Abukedde TV. Ngebule ennaku 7 okutuuka ku meefuga g'eggwanga lyattu Uganda ag'omulundi ogw'enkaaga-2 olunaku olwaleero tutandise emboozi ez'enjawulo ezirambulula kuwa eggwanga lyattu gye livudde. Era olunaku olwaleero tutandise n'enkulaakulana etuukiddwako mu kibuga Kampala omuli enguudo n'ebintu eby'enjawulo bye twetaaga okukuumira awamu. Bwe twogera ku meefuga ga Uganda abasinga ebirowoozo bituukira ku kijjukizo kya meefuga ekisangibwa mu kibangirizi kya George Jubilee Gardens ku luguudo lwa Speak okuliraana Sheraton Hotel ne Grand Imperial Hotel kyawundi Makerere. Nga tutandise emboozi zaffe ku meefuga ga Uganda tutunuulidde olugendo lw'ekibuga Kampala okuviira ddala mu mwaka ogwa 1962 okutuusa olwaleero nga wamma ddala enkulaakulana etuukiddwako erabibwako. Kampala tudde ku bugazi bwa square mile 73 era enkulaakulana eyongera okutojjera buli olukya nga n'omuwendo gw'abantu ababeera mu kibuga gwekumisizaamu mu kifo awabeeranga essaawa ya Queen abangi gye tumanyi nga Clock Tower kaakati wazimbibwawo flyover ey'omulembe erabisa ekibuga obulungi. Eno evaako enguudo okuli oludda ewa Mukwano, Nsambya, Queensway era nga zikendeezeza kalippagano k'ebidduka mu ngeri ey'okuuma ebyafaayo n'essaawa ya Queen ekyagenda mu maaso n'okuddaabululwa era ng'ezimbiddwa mu kifo okuliraana flyover eno. Bannakibuga okuli Frank Sekabembe Kato n'abalala bagamba enkyukakyuka mu Kampala y'amaanyi bw'ogeraageranya ne bwe gwali. Enkulaakulana yeeyongeredde ddala era abantu ababeera mu kibuga ndowooza enkyukakyuka namwe muba mutambula mu mugiraba. Labye enkulaakulana mu byobulamu ng'amalwaliro gavumenti ge yatuzimbira eri ekiruddu eri ekawempe
n'erya mulago lyennyini balitadde ku mutindo ogw'ensi yonna. Dennis Oriekunga omukugu mu kuba pulaani z'ebizimbe agamba nti newankubadde enkulaakulana yeeyongedde waliwo n'obwetaavu obw'okwongera ku mutindo gw'ebizimbe bino. Si kibuga ki Kampala yokka, Uganda yonna ne Wakiso yonna buli nnaku w'otambula olaba nga sekita ey'okuzimba. So Your Excellency tukusaba twagala kulaba tukunnyonnyole industry ngeri gyetambulamu. Mu byentambula gavumenti okuyita mu KCCA yassaawo ebifo awasimbibwa mmotoka ez'olukale okuli takisi ne bbaasi nga ssentebe w'abagoba ba takisi mu ggwanga Rashid Sekindi bw'alambulula. Paaka yali emanyiddwa ng'ekiraalo, yali emanyiddwa ng'erimu ebinnya, enkuba bw'etonnya omuntu tayitamu. Olwaleero paaka yeeyagaza. Ono yeenyumiriza mu bukulembeze obuyambye okutereeza omulimu gwabwe. Nti eno independent etusanze nga takisi yaggwamu entalo. Ne ssentebe w'ababodaboda Frank Maweje tayawukanye ku Sekindi ng'agamba nti gavumenti ebayambye okwetereeza. Omulundi ogusooka atwafuna obukulembeze obwawamu obutugatta era obukulembeze obwo akesisi nebukakasa. Mu birala mwe muli obutale obw'enjawulo nga n'ekisaawe ky'ennakivubo kyazzibwa bujja. Amyuka omubaka wa President mu Kampala Central Shafik Ali Nsubuga agamba nti kikakata ku buli munnakampala okujaguza ameefuga gano olw'enkulaakulana etuukiddwako. Olw'obulungi bwa gavumenti n'enkulaakulana ya Kampala njagala ffenna tuserebuleetinge ebizimbe ebimerukanga amatooke ebimerukanga muwogo mu Kampala wano kule eddembe liri mu Kampala. Ekyo nkyebaliza Katonda ku lw'omukulembeze gwe yatuleeta His Excellency President wa Uganda. Lisan Mutyaba yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Kale ate njagala tweyongereyo n'omwoleso ogw'abasuubuzi ne bannamakolero ogw'amakumi 30 gutandise olunaku olwaleero nga gwakumala ennaku 9 mu kibangirizi kya bannamakolero Lugogo, era nga bangi ku bano batuuse dda okwolesa ebintu ebyenjawulo. Abakulu mu kitongole ekigatta bannamakolero bakunze abantu okujja mu bungi okulaba ebingi ebikolebwa bannansi. Mu kibangirizi kya bannamakolero Lugogo awateekeddwa omwoleso gwa bannamakolero n'abasuubuzi ogwa buli mwaka kyetinze dda. Omwoleso gw'omulundi guno gwa 30 era nga n'emidaala gyaweddewo dda olw'obungi bw'ebyoleseddwa ebireeteddwa mu bungi ddala. Gutandise olwaleero nga gusombye aboolesa okuva mu ggwanga lyattu Uganda ne mu mawanga amalala 28 okusinza ku Edison Nkumba ssentebe w'olukiiko olutesitesi bannayuganda babateekateekedde bulungi. Tufunye abagenda okwolesa nga bwenjogedde nti 100 ku 100 bonna bazze. Tufunye abazze okwolesa nga bavudde mu mawanga ag'ebweru. Bwe twagasseemu omugatte twafunye ensi 28. Agamba nti omulundi guno bataddewo ebifo eby'enjawulo 3 okuli eky'abakyala, eky'ebyobulimi n'eky'ebyenjigiriza ng'ayogedde ku bigendererwa by'enteekateeka eno n'okulinnyisa omuwendo gw'abakyala abatandika amakolero okuva ku bitundu 5 ku 100. Nga twagala abakyala beeyonge bannamakolero. Omugatte bwe twagasse tulina kumpi 95 ku 10 bannannyini makampuni basajja. Nga twagala enamba eyo tugikendeezeeko twongere ku y'abakyala. Akunze abantu okujja mu bungi okulaba bye baleese ng'okuyingira kwa nusu omutwalo gumu. Nga bannamakolero bangi basazeewo okusala emiwendo paka 5 ku 10 okubanga basobola okuyamba bannayuganda okugula ku bintu eby'omutindo kubanga ojja kubanga obiguze ku bannamakolero bennyini. Abantu bajjumbidde omudaala gwa nnira okwewandiisa okufuna endagamuntu n'ebirala. Farida Nasozi agamba nti essira balitadde kuwandiisa abantu abakulu abatafunanga ndagamuntu nga siza kusasulira ng'alaze ebyetaagisa okufuna obuweereza bwa nnira. Abantu abakulu abatewandiisangako bannange mujje ebyuma twaze nabyo abakozi we bali bangi kyetaagisa weekiri. Aboolesa okubadde Anne Komugisha bakoowodde abantu okujja mu bungi olw'emiwendo gy'ebintu egigenda okusalibwako. Twabaleetedde ebyuma ebikugu ffe abaddanya Skin Expert Uganda. Gwe wenna alina obuzibu n'olususulo oba ng'okozesa ebizigo nga tomanyi oba bitambula ku lususulo oba binaakuleetera obuzibu, jangu obe ng'osobola okutegeera skin type yo. Tutuuseeko ne mu weema y'abakyala ne batulaga
gye bazze okwolesa. Bayita mujja mu women pavilion mufune products ennungi eziri ku katale. Kenneth Nyo Katoyongereo mu kitundu kyaffe ekyokusatu ekyagataliiko nfuufu. Abakristu mu kigo ky'Essaazi e Kasanje mu disitulikiti y'Ewakiso babuganye essanyu bwe baweereddwa ekyapa okusobola okuzimbako ekereziya empya. Ettaka lino abagenda okuzimbibwa essinze lyali lyagwa oluvannyuma lwa nnamuttuka w'enkuba eyavudde emba liweereddwayo Charles Mayanja nannyini kampuni etunda n'oggula ettaka eya Home Connect Property Limited bw'abadde mu miisa ey'okusonda ssente ez'okuzimba ekereziya empya era nga libalirwamu ensimbi obukadde 100. Unabagatiddeko n'ensimbi obukadde 10 ziyambeko mu kuzimba naye yama okwongera okubakwasizaako. Ezimbibwa tujja kweyingiramu era nga ndowooza bijja kusooka namuwaayo miliyoni 10. Asabye n'abantu bulijjo okolagana nabo okulaba ng'enkulaakulana ebulukana mu kitundu. Henry Muhaire Ssaabakristu w'ekereziya n'ategeezezza nga pulaani bwe yawedde okubibwa nga beetaaga ensimbi obukadde 4 okutandika okuzimba. Ongeddeko kadde 10 kitegeeza tuli miliyoni 18 naye weewa abakristu bakyasonda. So tulabize naffe tufuna amaka amalungi aga Katonda nga gazimbiddwa mu butuufu bwago. Bw'atyako dda abakristu bonna gye bali okubeegattako n'asima n'aba Home Connect. Ng'ova Kampala n'ebitundu birala tukwatizeeko tusobole okuzimba amaka gaffe, amaka ga Katonda ekereziya St. Jude. Monica Semakula omusomesa w'ekifo kino akubiriza abakristu okufuna ebyapa ebikakasa obwannannyini ku ttaka lyabwe. Obutuufu lwe lunaku tusinza okusanyuka nga kereziya. Ekyapa kye batuwadde twakirinda. Charles Semakula nga naye yava mu kampuni eno asabye abantu obutawuliza ng'ambo ezibungesebwa. Nti tuve mu bigambo ebigenda bibungesebwa jjo naluli okubuzaabuza abantu baffe okubajja ku nsonga ey'omulamwa ey'okuba nti obwannannyini bw'ettaka kkiriza obagaana ya Home Connect Properties Uganda Limited. Akasiza nga buli ssinzizo bweligenda okufuna ettaka. Brian Membe yakusakidde eggulire no ku Lwabukedde TV. Ate ssentebe wa kereziya w'ekyalo kereziya zone kino nga kisangibwa mu Makindye asimbiddwa mu kkooti n'omu ku batuuze be ne basomerwa emisango okuli ogw'okwonoona ebintu by'omutuuze n'emirala ebibalirwamu ensimbi ezisoba mu bukadde 9. Keuze Estom Wakayamba ssentebe w'ekyalo kereziya zone munisipaali y'e Makindye yatuulira Nyenga Wezikala bw'asimbiddwa mu maaso g'omulamuzi Natukundane wa kkooti y'e Makindye n'omutuuze mu Maka Kikubayire olw'okwonoona ebintu ebyomutuuze ebibalirwamu ensimbi obukadde 970,000. Abasomedde n'omusango gw'okusalimbira ku ttaka ng'ebintu bye bayonoona byali mu feeboleza emmotoka nga gyombi bagyegaanye. Ate ne mwonoona epande geeti ey'ekyuma ekibangiriza ekiteekebwamu emmotoka n'ettanka n'ekinnya ekigendamu amazzi byonna nga bibalibwamu omugati gwa miliyoni 97. Ebintu ebyayonoonebwa byali bya Regema Leonard ng'okusinziira ku mpaaba baaguze ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'omukaaga mu mwaka gwa 2023 ku kalenda mu kereziya zone nga baaguza ne Kano Dick Lutaya wamu ne Nakayeto Pista ngo naye akyaliira ku nsiko. Ssentebe Wakayamba asabye okweyimirirwa omulamuzi kyakkiriza okusinziira ku myaka gye gigenderedde wabula nga Kikubayire asindikiddwa mu nkomi okutuusa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno. Loko Esjire amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'Emirano asabye abamanya wali Nakaye bamulokome. Tukumira omulanga abantu bonna abali eyo baba balina kye bamumanyiko bawa amawulire poliisi eri okumpi.
Ateyo nga tuvuddeyo abatuuze ku kyalo Kigonga nga kino kisangibwa mu ggombolola y'e Goma disitulikiti y'e Mukono baguddemu ekyekango bwe bagudde ku mulambo gw'omutuuze atannategeerekeka nga gusuuliddwa mu kasiko. Bano bawanjagidde poliisi okubayamba okubongera ebyokwerinda. Abatemu basse omuntu omulambo ne bagusuula mu kasenya akawula Kigongo ku seeto okumpi n'ab'ekitongole kya Nema we bamenye ekkanisa y'abalokole. Omulambo gulabiddwa omulaalo Peter Waswa abadde atwala ente ku ttale ng'ono yatemeza ku bayise nabo bayise poliisi y'esseeta ezze n'egwekebejja. Kati mukudigobawo nekanga ensobola nga ziryawo kati nengenda kibaddewa nengenda okulengezaako nti nga waliwo abali wano bonna bawola obukomera balina basaba bakuumawo naye akabangeekano omugenzi abadde ajjudde ebiwundo nga n'omulambo gugangalamye mu kitaba ky'omusaayi era nga yandiba nga asoose kweriga n'abamuse naye nga tasangiddwa na kimwogerako. Mustapha Sekabembe ow'ebyokwerinda byaba bodaboda e Goma avumiridde abantu obutatambula na biboogerako. Sirina nnyo kyamaanyi kubanga essimu tabadde nayo talina kimwogerako kyonna tetulina tukakasa nti oba wa booda oba si wa booda naye nze nkubiriza ababoda bannange tufume kubitwogerako. Baba bakumbadde batwogere ku bukungu bwa disitulikiti kuba bateko ku bitala wano ku kkubo wonna wonna osanga sengaddewo ebitaala bannaffe tebabatta mu nzitange eyo. Okusinziira ku batuuze ekifo kino kifuuse katiro olw'ensiko eriwo era banenyeza n'abazimba w'amayumba bakola akasoobo. Ekyamazima si nnungi ekisooka okumenya amawafoni yateekaana ekizimbe ensiko eri waba omuntu wakwangulira kola violence yanaleeta omukozi. Omulambo gujiddwawo ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Marvin Museyeye yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Kale abalabi baffe mwebale nnyo akadde ke mukyatuwadde katugendeko omugebi emizannyo ng'era tutandise ne liigi y'eggwanga eya Star Times Uganda Premier League ezzeemu okuzannyibwa n'omupiira gumu nga Bull FC ekubiddwa Mbarara City goolo 2 ku bwereere. City could lift on the ball, could have a chance here. Liigi y'eggwanga eya Star Times Uganda Premier League ezzeemu okuzannyibwa leero n'omupiira gumu nga Bull FC y'Ejjinja yeyongedde okuvuya Mbarara City FC bw'egirumbye maka ga Yerugazi n'egikubirayo ku goolo 2 ku bwereere. Oh, what fine form is in at the moment. Goolo za Mbarara City zombi ziteebeddwa omuteebi Seira Lugumaho mu ddakiika ya 36. Chance here to knock this one home, and again another goal there from Seira Lugumaho. How many will he score this night? Kati emipiira eno egyakazannyibwa Bull FC tennafunayo buwanguzi bwonna ekyongedde puleesa mu nkambi yaayo. Liigi edda mu nkya n'emipiira ebiri nga neeka abaagala okudda ku ntiko ya liigi bakyalidde Express FC mu kiseera ky'abamuze Nakivubo nga banoonya buwanguzi bwa kuna obw'omuddiringanwa. Kusamba Express tiimu nnene, tiimu y'amaanyi, tiimu ya linnya, tiimu yatukuba eggoolo 5 sizoni ewedde, so nsuubira nti tugenda gikwata n'amaanyi mangi nnyo nga tetuyinaamu kutya. Yo Kitale FC ng'enoonya buwanguzi bwa 2 mu liigi okuva mipiira 4 egenda kuba ekyayiza Police FC Hoima. KCC FC ekyakulembedde liigi n'obubonero 10 okuva mipiira 4 nga NEC FC eri mu kyakubiri n'obubonero 9 okuva mipiira 3. Ate bwe tweyongerayo mu mpaka eza University Football League Ogwandeje ne Makerere guwedde nga tewali alengedde katimba ka munne. Pointi eno gye tufunye ku Ndeje ebadde y'amaanyi nnyo nga tuvaayo nga ffenna twenkanya obubonero wabula nga tulina advantage nabo bagenda kujja ewaffe
era eno point njagala kwebaza abakochi kubanga tubadde tutrainingira ddala ekintu kino nga twetegekera buli mbeera webeera red card tuzanya atya nga tuli batini era nebaza n'abasambi bange okukwatagana ne tusobola okukolagana wamu ne tujjayo point eno. Ekisooka olina okwebaza Mukama Katonda akabonero k'oba ofunye kuba osobola ofiirwa obusatu naye bwe osobola ofuna akabonero akamu era sitiri olina okumwebaza. Wetuda ku mupiira nga wegubadde omupiira tegubadde mubi ffenna tugezezaako okusamba naye tukuleetinze chances naye ne tulemererwa zikombatinga oziteeka mu goolo. Tiimu y'eggwanga ey'omuzannyo ogwa rugby ey'abawala abali wansi w'emyaka 2 esibuddwa olunaku olwaleero okwolekera eggwanga erya South Africa okwetaba mu mpaka za R10 rugby series. Eno coaching team ekoze nnyo over the past 8 weeks okufuba okulaba nti one abawala abali conditioned for the kinds of games we are going for. Wamuwaddemu so much commitment mu camp. Abawala bennyini balina okwagala, balina n'okwewaayo nnyo kungi okulaba nti bo bennyini nga bo baagala okukula mu rugby. So obeera n'abazanyi nga balina that zeal and fire okubanga bakula ne mubeera ne coaching team nga nayo ewaayo buli kimu kye basobola okulaba nti the sessions are happening and then with the support of the union okuba okulaba nti buli byonna bye twetaaga okuva ku office babituwa. We are very well prepared okubeera nga tukiikirira eggwanga. Tukoze ku bintu bingi, twogera masekati gaffe, twetegeera like bwe mpita move eno nagenda ku respondinga nekya tugenda funa obumanyirivu bagenda tulaba ensi yonna egenda tulaba tufune exposure. That's good. Cheers, eh? Okay, let's do it again. No. Ate zo empaka eza UEFA Europa League ziddamu nkya n'emipiira 18 nga Manchester United ekyalidde FC Porto eya Portugal. Empaka za kirabu ku lukalu lwa Bulaaya eza UEFA Europa League ziddamu okuzannyibwa enkya n'emipiira 18. Manchester United eya Bungereza eri mu nsiike ng'egenda kuba ekyalidde FC Porto ey'eggwanga erya Portugal oluvannyuma lw'okulemagana ne FC 20 eya Budaaki ku ggoolo emu ku emu mu mupiira ogwasoose mu mpaka zino wamu n'okubwa Tottenham Hotspur ku ggoolo 3 ku bwereere mu liigi ya Premiership eya Bungereza. Kigambibwa okuba ng'omupiira gwa FC Porto gwe gumu ku mipiira 2 egyaweereddwa omutendesi wa Manchester United Erik ten Hag okuwangula nga singa alimu agenda kuba akwatibwa ku nkoona ng'ogyeko abazannyi okuli Luke Shaw, Malaysia, Yoro Maino ne Mason Mount abatasuubirwa kuzannya omupiira guno olw'ovune. Abazannyi abasigadde bonna balamu bulungi okutandika omupiira guno. Ten Hag enzalo ya Budaaki yeegatta ku kirabu ya Manchester United mu mwaka gwa 2022 ng'adda mu kifo kya Ralph Rangnick. Enzalo ya Girimaani wabula ng'akyalemeddwa okumatiza bakama be mu liigi ya Premiership eya Bungereza. Manchester United eri mu kifo kya 13 n'obubonero 7 nga Liverpool ekulembedde erina obubonero 15. Mwebale nnyo abalabi baffe betambudde nabo. Kkiriza agataliiko nfuufu gonna ngafundikire bwe nti nze Ssanyu Robina Mweruka nkutambuza ne Mebo Mulungi nkujjukiza bannaffe abakushona designs balina gomesi zonna ez'emikolo n'engoye zonna ez'abaami n'abakyala ez'omulembe. Njagala oyiteyo ku Namirembe Road kubanga nange be bannyambaza ne nkunyumira bwe nti tukwagaliza okusula obulungi. Omukama Katonda kuume tudde mu ssaawa 12 ez'okumakya.